Sindano yakatonyeze emu Radio Bilal omukolozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Umar Maki tubalamusanga ekiramuso ekikyasinze okuba ekirungi kuno ku nsi ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Program Daawa tuba tuyingiddewo kubeera nga tukutwala mu kanyomero ka bya busika buli lunaku lwa Sande ssaawa 8 paka ssaawa 10 tubaawo okutwala mu byobusika. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'omwenda ogwa Septemba 2021 ate wetuddako okusaidiira ya hijiriya oba mu busiraamu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa Safuru guba gwakubiri mu busiraamu omwaka 2043 awo wetuli biidhinillahi taala. Twongera okutegeeza nti tuba tuyingiddewo olunaku lwa Sande kubeera nga tutandikira we twakoma omulundi ogwaggwa ku nsonga ez'ebyobusika, naye tetwerabira nti yenna ayagala ekiraamo genda ku AK Islamic Book Center mu Kwana Arcade obeere nga oggirawo ekiraamo. Ekiraamo ekyo kiwandiikiddwa mu nnimi 3: Oluganda, Oluzungu n'Oluswayiri. Gwe wenna akyetaaze genda ku AK Islamic Book Center obeere nga okyefunira otuule wansi ojjuzeemu by'oyagala okukolera ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Bakuziikawa, ani akusaalira, otuteeremu emaali yo yeeriwa, abaana bo be baliwa, bakyala bo be baliwa, ebyo byonna obijjuza mu kiraamo so that tujjawo enkaayana oba obutakwatagana obubaawo nga omuntu amaze okufa. So genda weefunire ekyo ekiraamo. Osobola okisangibwa ayiise ku Moto Third Party ku gate ewaseekana online, naye asobola okikuwa genda ku Masjidi Jamia bw'ayiise mu ofiisi ya HM Abdul Karim Center Primary School, Omwami Akeba Imajong. Osobola n'ogenda e Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Haji Badru Lukaddewaddi, naye n'abeera nga akikuwa. Ab'ekatwe mugende ku Masjidi Jamia ewaseeka Abubakar asomesa abaana abato, naye abeere nga abawa ekiraamo. Twongera okutegeeza nti tuba tu streaminga live ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda ku Facebook teekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda, ojja bba otufuna live era program Daawa yonna ojja bba ogifuna. Ate era twongera kutegeeza Radio Bilal, genda ku Google Play teekamu Radio Bilal 94.1 FM, downloadinge app yaffe osobola otuwulirizanga mu kitundu kyonna w'oba oli nga tofunyeemu kuteteeganywa kwonna okwa sigino. Genda ku Google Play teekamu Radio Bilal 94.1 ojjeyo app yaffe ojja bba osobola otutuukako biidhinillahi taala. 941 Radio Bilal omukolozeewo tuba tuyingiddewo seeka naye waali yakeredde dda era ajja bba ababuuzaako biidhinillahi taala. Naam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule nga munnange bwayanjudde alhamdulillah. Program Daawa sawa ziba 8 okutuusa sawa 10 lunaku lwa Sande. Twebaza mwenna abatakyusa kalimi kaabwe okubanga bawuliriza programs ezizimba, programs ez'emugaso, programs ezibongerako mu mbeera zaabwe eza bulijjo
wamwate ne kugoberera amateeka ag'eddiini ey'Obusiraamu. Tusaba Allah bawo bulungi ate era tubasaba nti temukoma okwo kuba buli yenna aba n'ekirungi ye mulungi ayagala okukisharinga ne munne. Seeka nina kintu kyenzijukidde ng'ajogera ekintu ekyo. Omu ku bamaama baffe mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe mba seerabidde ennyo yali ayitibwa Ummu Salama. إنها سمعت الحدث حول القرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج. ماما وفو يولي مولد nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ayagala kuwasa naye nga tamanyi ani wagenda kuwasa. Nagezaako kufinding out nga abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah te mpulira amawulire ku kyalo nti oyagala kuwasa. Naga nti naam. Naga naye nze naalibadde nina ekirowoozo gwe nandiyagadde nnyo okunneegattako mu bufumbo buno amakulu nkuproposingira oba nkuwa ekirowoozo ti omuntu eyalibadde omulungi nze gwe nandiyagadde ongatteko, sikugaana kungattako oba sikugaana kuwasa. Naye kale omwana wa muwala wange omwana wa mwannyinaze omwana wa mwannyinaze wakiri yalibadde anneegattako mu bufumbo buno. Nabbi n'amubuuza awa tuhibbiina dhalika, naawe ekyo kyagala kibanga kyakwewuunya. Awa tuhibbiina dhalika, ekyo naawe wandikyagadde. Anti omuntu akwegattako abeere nga ate ye mwana owa mwannyoko katugambe. Naga nti bala ya Rasulullah, nti naam. Naye Nabbi n'aganaga la nedda la yusmah li dhalika, ekyo tekinzikirizibwa. N'abagana temunti nkiretereko niye yegamba nti kiweyagaliza kyagalize naki. Kati omukyalo ono yakyagaliza muwala we, aba muwala we yakyagaliza muwala we, newankubadde ng'Obusiraamu bwali tebukkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallama kuba nti awasa omwana omuwala ne ssengaawe. Kakati naawe ampuliriza omulungi ali ku radio oba ayise ku mutimbagano gwaffe nga obeerako streaming live naffe wamu ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. So nga tena ne YouTube channel tugirina, emisomo gyonna gibaako butereevu mu busengeke bwagyo, gamba nga eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Kugenda mugenzi ku YouTube oseko Islamic Inheritance Consultancy in Uganda, zonna video ojja kuba ate mu butereevu ozifuna biidhnillah. Emisomo gyonna egikuyiseeko. Nolwekyo kyembukakasa kyebadde nkubiriza nti bannaffe abali okumpi, abali ku radio, abali ku masimu nga mwe mwina app kuba app sebo weeri, agende bugenzi ku Google ateekemu nti Radio Bilal 94.1 butere bajja kuba ate nga agifuna agiteekemu mu ssimu, ajja kuba awuliriza buli kyonna ekinaba kyetaagisa eba ekiyitibwa ekiyisiddwa ku Radio Bilal. N'abalala basindikireko app, ndaba obeera ku mutimbagano wano, obeera ku Facebook, nobeera ku WhatsApp, oba oli awo nga bakuleetedde ka app nga bakuleetedde ka bakayita ka Epic naga nti kaako kateekemu so and so that program eri so beneficial helpful, ne baga giteekemu. Kakati neeyo kitegeeza naawe bw'ojjayo eya Radio Bilal tekigana kugissa mu group n'ogisako nti bana Radio Bilal yiyo n'ogibakanyugirayo butereevu ne babeera nga nabo batyo batwegattako. Ekyo nga kimaliriza seeka njongera okubeebaliza ddala naddala abo ababako kye bayiga ate era ne bakigoberera, ne babako kye bayiga ne bakituusa ne ku balala. Ensonga nkulu saba Allah tabarakahu wa ta'ala abeere nga abasiima inshaallah. Naam, seeka nkuziza akazindalo. Naam. Senda munyakatumize emu mukoze program dawa era tujja batutandikira wetwakoma omulundi guli ku nsonga z'ebyobusika. Katusooke tujjawo omulango buno ate tubeere nga tukomawo biidhinillahi taala. Okyawuliza wajja ensunsulu live from
Abatunda mungu esemu www.ugandaradioboard.com shonga n'ennyakatonozo mu bwalifama ku ssimu yo mu mmotoka yo alifama n'omukunguzi. Minisitule y'ebyobulamu ng'ekolaganira wamu ne bannabyabulamu abalala bataddewo ennaku 7 mwe bagenda okukolera kampeyini ez'okugema bannayuganda okubatangira ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala ne Mukono. Enteekateeka eno yakutandika ku Mande nga 27 omwezi ogw'omwenda ekomekerezebwe ku Lwokutaano nga 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2021. Enteekateeka eno egenderera ebibinja by'abantu abali mu bulabe obusinga okukosebwa ekirwadde ekya COVID-19. Mu bano mwe muli abasomesa n'ababayambako ku masomero, abayizi abawezezza emyaka 18 n'okudda waggulu, abasawo, abantu abawezezza emyaka 5 n'okudda waggulu, abantu abasussizza emyaka 18 nga batawaanyizibwa endwadde nga sukaali, puleesha, abalina obulwadde bw'omutima, abalina obulwadde bw'ensigo n'obulwadde bw'ekibumba. Mu Kampala enteekateeka y'okugema kuno egenda kuyingira mu bitundu nga Kibuli PTC, St. Denis Sebugwawo SS Gaba, Makindi SS, Munyinyi COU Primary School, Okuvu Church, Ntinda Primary School, Mutungo Parents, Kyambogo University Medical Center, ekisaawe ky'Ewankulukuku, Kigole Primary School, St. Peter's SS Kawala, Busega KCCA Primary School, akatale k'Ewandegeya, akatale k'Okukaleerwe, St. Paul Primary School ekyebando, Makerere Yero Primary School, essomero lya Bati Valley Primary School, essomero lya Kitintale Primary School, Kamocha Primary School, Kisenyi Health Center 4 ne ku muzike ky'omukulu mu ggwanga ogwa Old Kampala. Ate mu disitulikiti ey'Emukono enteekateeka y'okugema abantu yakuyendera mu bifo bino wammanga: ekisaawe kya disitulikiti y'Emukono, Seeta Church of Uganda Primary School, ekisaawe kya Bukerere Football Club, Kasenge Mbalala Secondary School, Seeta Nazigo Health Center 3, Kojja Community Center, Ntunda CA Primary School, Kasawo Trading Center agali awamu, ku kisaawe kya Nakifuma Health Center 3, Kalaji St. Peter SS, Kyetume Trading Center, Kisowere Primary School, Katosigwa Wondi, mu kabuga k'e Nantabulirirwa, Namataba All Saints Church, Nabalanga Kabawala Primary School, mu kabuga k'e Mayangayanga, Pearl View Medical Center, mu kisaawe ky'e Pearl View Medical Center, Nsuube Church of Uganda, ne ku kisaawe kya DFI Ntaawo. Olwo mu disitulikiti ey'e Wakiso okugema kubeere mu bifo bino wammanga: Entebbe Mayors Gardens, Nkumba Primary School, St. Agnes Primary School, Masuliita Junior, Banaanywa Primary School, Kitende Secondary School, Kasanje Health Center, Lubugumu Umeya Primary School, Freedom City ku kisaawe ky'e Wakiso, Summit College Kyengera, Nsanji Primary School, Gombe Junior School, Luwadda Primary School, Buwambo Kasaawe, St. Stephen Church of Uganda Nansana ku kisaawe ky'e Nambole, ku Kira Primary School ne Wampeewo Primary School. Ekya COVID-19 kijja kuggwa singa ebibinja ebyogeddwako waggulu ebigendereddwa binaaba bigemeddwa, era nga kino kyakuyambako okuggyawo n'omuggalo ogusigadde, n'olwekyo tosubwa omukisa guno. Obubaka buno bukutuusiddwako Minisitule y'ebyobulamu. Radio Bilal, kilamu nyakatuniza mfama, eruzi wanatika Uganda Communications Commission. Shukran ya Rabbi, shukran. Ya qalbi, shukran. Qalbi, shukran. Shukran ya Rabbi, shukran ya Rabbi, shukran. Shukran. Hadayta qalbi, shukran. Shukran. نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا Radio Bilal omukowezeewo eddakiika 46 zizakayita ku ssaawa 8 gw'emisana lwaleero lwa Sande ennaku z'omwezi 26 Septemba 2021, ate mu Luwalabu twagambye olwaleero ennaku z'omwezi 14 Safuru omwezi ogwokubiri omwaka 2043. Puroguramu daawa tuba tutandika ebyobusika sifa nga bulijjo tutandika n'akanyomero kaffe akanaswiha era abatuwuliriza kwebali mpola biidhinillah. Mashallah.
Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala atusoboseza nate okuddamu okusinkana olunaku olwaleero era tumusaba alufulire olunaku olulungi mu nnaku ezaffe ez'obuwangazi bwaffe. Allahumma amin. Olwaleero ekyokweyigiriza ekitugenda okutambulirako Sheikh, omanyi save gye mbadde nkyakola waliwo ebintu bingi nnyo byetugenda twadoptinga, olwo tugenda tukopperera oluusi nga tetumanyi nawa gye biva, naye olwokubanga leero twajjira olulimi oluzungu n'abazungu babwe mbaŋŋamba, kale olulimi telwalibadde na buzibu singa omuntu alusoma n'alutegeera n'agenda okukola kyakola ng'ategeera kyakola ki kyakola oba akola kyamanyi. Naye obuzibu bwe tulina nti akantu oli bwe kamunyumira ng'atandika ng'efuuka nkola gyakola ki gyali. Kati ate ekyo kibi bw'owulira ekintu kyonna kyonna nga naddala kati bintu bino ebyeddiini biri so sensitive nnyo, kaŋŋambe nti ebintu byeddiini kwegabya ebintu byetaaga okuntu okwetegereza ennyo okwekennenya n'otamala gakola kintu nga tokikola ki tokimanyi. Tulina enkola okusookera ddala katandike ku nkola ey'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa kye twandiise tahiyatul islamiya, enneebuuza ennungi eya ddiini ki ey'Obusiraamu, enneebuuza ey'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Era kwe kusanga muno nga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo salaamu yatolebwa n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owekitiibwa Allah yagituma Jibril alayhi salam n'agiyita n'agigamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So n'agimukola ki? Ate era Jibril alayhi salam yatuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutuma n'amugamba nti aqra ala man ala Khadijati salam, naga gendo Khadija omutolere ki faqara laha qala li Jibril an aqra alayki salam. Jibril angambye nkutolere salaamu, akuweereza salaamu. Omulabi naga nti nedda simulabi. Ekyafa ekiwamu sijja kugendayo, naye almuhimu kati kyendiko ndi ku kigambo waliwo ebintu ebyaffe ebyokugamba kaŋŋambe bwe yamugamba nti angambye nkutolere salaamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khadija radiyallahu ta'ala anha ye mukyala wa nabbi yasookera ddala, naye n'agiddamu n'agamba nti wa alaikum wa ala Jibril wa alaika wa ala Jibril assalam, yaga nti min Allahi salam wa alaika assalam wa ala Jibril assalam, n'agiddamu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kati olwaleero tulina enkola ey'okubeera nti omuntu kwegamba neewuunya nnyo. Waliwo abantu abamu oba kugamba bankitwale bagayite malala simanyi oba nkiyite eki, naye ampuliriza omulungi ye ajja kunoonya bw'anaakiyita, oba kwegulumiza oba kwekuluntaza oba kwerabawo simanyi. Naye omuntu agenda n'atoola salaamu oba nyiza nakusanaga nti salaamu nga tagikutooledde mwagamba avuga nti salaamu, naye nga munjigiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo tekyalimu. Manyi tugoberera njigiriza nankola y'abasahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Salaamu n'atawula n'agenda, oba salaamu alaikum wa rahmatullahi salaamu, ago malala mu ddiini. Ate oluusi nabutamanya oli nawulira n'akoppakoppa ebintu bifaanako bwe bityo ndibiyita nabya kijigajega, kuba waliwo omu biyita bya kijigajega bwe bityo. Kuba eddiini si ya malala. Lwaki si malala? Kuba teyakka ku jjajja. Ekitugamba nti jjajjawo yakitandikawo kiba kyanjawulo. Kuba oli waga nti jjajja wange yakitandikawo, oli wadde mukwegala nga bwokola ki? Naye si jjajjaawo, si kitaawo akuzaala, si wa famire yo oba famire yo. Lwaki oba okireetamu amalala? Lwaki oba okireetamu embeera ate oba oliawo eyinza okuleeta embeera y'abantu abalala? Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam batugamba mu hadithi nti bashiru wala tunaffiru. Omuntu wakutolera salaamu mbeera efaanako bwetu n'omuddamu ebyo, ebiseera ebisinga agenda kutuuka enkya nga takyagikutoolera. Kuba ye amanyi salaamu naddala kati nze ng'agimanyi nze kusuubira ku mbyesomyeko bw'obiŋŋamba ebyo
enkyanyiza okutuuka nga sobola kuddamu kutolera salaamu. Ekyo abantu bangi bakikola era tusaba bakirekeraawo. Ekyokubiri waliwo era n'enkola emu gye bakola ey'okubeera nti omuntu owaayi nti mumpeere salaamu kirimu emirundi ebiri. Gwe bagitumye waga nti mumpeere salaamu, kambuuze aba agitodde oba kitegeera bulungi? Mumpeere salaamu oba togitodde. Tulabye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagitoola ng'agitolera ani? Khadija radiyallahu ta'ala anha, nga Jibril alayhi salamu agimukoze eki, agimugambye nti agimuwe. Either gwe bagitumye okugenda eri n'omugamba nti waayi baŋŋambye nkutolere salaamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, naye agimpadde oba agintumye ye gundi. Oba otegeera bulungi? N'otamugamba nti waayi bakusindikidde salaamu batya kuba n'entoola yaayo yanjawulo. Ompulidde bulungi? Kakati embeera efaanako bwetu, ekyo tulina okukitereeza mu bwangu, mu bunnambiro, tujje amalala mu ddiini. Buli yenna mpulira bannange ebintu bino si byakusaaga kuba tuzanyira mu ibaadaati. Tuzanyira mu ibaada. Salaamu yokka bagambye nti erimu entoola ya mirundi esatu. Omuntu waga nti salaamu alaikum, ezo mpeera 10. Salaamu alaikum wa rahmatullah, ezo mpeera 10. Owulidde gegaba 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpeera 10 asatu. N'oli agizeemu wa alaikum salaam, ezo 10. Wa alaikum salaam wa rahmatullah, ezo 20. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, empeera 30. Tuleme kuzanyira mu bintu mwe tubitwalanga bya lubalaatu. Ne ku kino kye ngenda okwogera kijja kulaga ddala mu butuufu ebintu ebimu tuleme kubizanyira mu tubijjemu olusaago n'olusaazi. Ekyo nga kimaliriza ne kiteeka ku bbali. So abatoola salaamu tuzitereeze ne bezitolera. Bwe bagikutuma salaamu genda ogitoole mu bulambalamba nga bwe bagikuwadde. Naawe agitoola mugambe nti mutumye welidesa, mugambe nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obanga bw'oyagadde onsobola esatu ze tugambye oli waddembe okukikola. Bwe kitaba ekyo bino byogamba nti salaamu oba nkutumidde salaamu, owaaye salaamu oba togitodde. Naam. Kakati ekyo nga kivuddeko ngenda kutula ekigambo kino olwaleero abasinga obungi kyetukozesa. Waliwo ekigambo kye bayita rest in peace. Seka waliwo ekiwuliddeko? Rest in peace. Omuntu bw'afa, nalabira ddala ku Haji BMK rahmatullahi alayhi, bwe yafa n'emmotoka yennyini eyamutwala mu maaso yaliko ekigambo RIP BMK, rest in peace BMK. That is how, according to our knowledge and to our understanding, kuntegeera yaffe butyo tukitegeera. Naye abaffe gwakikozesa olwaleero wali otuddeko wansi ne weebuuza, where did IRP extracted? Ekigambo ekyo baakijja wa, wali okyebuuzizaako? Omanyi obukoppakoppa kutuli mituma naffe abasiraamu, naddala obutamanya bwe tuba tulina bwe buzibu waffe. So nga te ebintu byaffe byonna bigenda nandagiriro nanjigiriza ya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okusookera ddala njagala mpuliriza omulungi ampulirizeeko katono ku kigambo rest in peace. Kitegeeza RIP, kakemula buli ssaawa nga bakawandiise, oli nasaayo ekifaananyi nasa rest in peace, RIP. Olwoba otegeeza ki? Kubanga abbreviation zinnyingi. RIP kirina amakulu mangi. Waliwo zimu nga associations, waliwo kini nga ki, oba mutegeera bulungi? Oyinza n'okulaba nga waliwo maanyi ag'amagini nga loli bayita RIP. Owulidde? Kakati gwampuliriza omulungi, njagala owulire ekigambo kino ky'okozesa, ky'owulira bakikozesa, gwe ky'otamanyi gye kyava, olabe oba ddala okukozesaako okusigala ng'ogenda mu maaso n'okikozesa ddala kituufu, naddala omusiraamu ampuliriza. Kubanga bw'olina already ebintu ebyakuyigirizibwa by'oteekeddwa okugoberera nga biriko enjigiriza ey'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, atugambye history of RIP, that is rest in peace, that is according to the people's understanding. Again, before approximately AD, that is 600 to 799, wakati w'omwaka gino wammanga, omanyi tulina omwaka gwetwa ogwa Grigori oba Gregorian calendar oba Girigori, ogwo omwaka ogwateekwa, abasinga bagweta mwaka gwa Western culture, amawanga gano ag'abazungu bakyeruppe. Okuviira ddala ku mwaka 600
wakati w'omwaka 6 paka ku mwaka 799 agambye nti inscriptions and epitaphs on graves did not feature, that is requiescat or requiescat in Perse, or the encronym, that is RIP, despite an order existing religious concept that the faithful were supposed to enter into a sleep of peace, that is to stay in heaven or into heaven as soon as they die or they are dead. Ekigambo kino bakikozesanga wakati w'omwaka ogwo gutugeddeko. Otegera bulungi? Ebigambo ebingi ebisinga obungi tebyaliwo byali bigobererwa. Naddala kubigoberezwa ku muntu ng'afudde oba kiki. Naye wakati w'omwaka ogwo wajjawo ekigambo kino kyolaba. RIP, no rest in peace, this it is of recent. Kyakajjawo recently wano. Nga gwo kitegera nti rest in peace. That is just it's just a translation. That's an English translation of the other word. Originally, it is not rest in peace, the one you know. It has its formal writing. Kyava tugamba nti ekigambo ekyo abantu batandika okugenda nga bakikozesa emabega ku myaka egy'emabega okutegeeza nti omuntu afudde bw'abanga amaze okufa bw'ati alina kugenda mu ki? Alina kugenda mu mirembe. Alina kuwummula miki? Mirembe. Agambye nti in 700s, mu myaka 1700, however, and probably due to the use of the original Latin phrase, that is requiescat in Perse, kigambo ekyo, that is RIP, kigambo kyaluki? Kyalulatini, rest in peace eky'oluzungu. Naye originally kigambo kyalulatini. During Roman Catholic burial rites, during Roman Catholic burial rites, bakikozesanga naddala abasajja abaloma awe tumanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam beyakola ki? Byalwanyisa mu kusaasaanya obusiraamu kubanga bali resistance nene nnyo mu kubanga bagaana amateeka g'eddiini ey'obuyisiraamu. Agambye so abantu bano ekigambo ekyo both these words and their abbreviations started appearing on ceremony or cemetery tombs and monuments. Ekigambo kino kyolabye n'ebyagala okukifaanaanyirizaako byatandika okumeruka. Ndowooza owulira byatandika okukola ki? But during the Roman Catholic, naddala mu biseera ebyamaziika ne batandika okugenda nga bamerusaawo biki? Ebigambo ebyo. Abantu ne bagenda okugenda nga babikola ki? Babyadoptinga nga babikozesa, babitadde mu nkola zaabwe, bifuuse nga their usual sayings. Kakati njagala owulirize akasembayo. Meaning y'ekigambo kino ekitegeeza ki? Oba kitegeeza ki? Bwe yakikozesa. Agambye nti if asked today, bw'ogenda mu maaso n'okubuuza abantu abatuwuliriza, most people would probably state that the encronym, that is rest in peace, ekigambo kino ekikozesebwa ekya RIP stands for rest in peace. Bagamba nti omwoyo guwummule miki? Mirembe, wummula mirembe, and that it refers to the body, stock or corpse of the deceased. After all, this is the commonly perceived English translation of the original Latin phrase requiescat in Perse. Ndozo mpulidde bulungi. Ekigambo ekyo bakitranslate nga abazungu nga bo bakizza mu not rest in peace naye nga bakijja mu Latin ki? Mu Latin word okusobola okuba ne basigala nga abantu bakikozesa naye abangi mu Siraamu, mu lokole, mu ki? Akikola ki? Applying kino ekigambo kya ddiini kubanga abakitandikawo bannaki? Bannaddiini, of which each and every religion has its own rules and regulations, and perhaps rules followed, the commands. Mpulira bulungi? Naye olwali tokyawula ani naani akola ki? Akyogera oba akikozesa, which just happens to consist of 3 words and all in the same order as the acronym, that is rest in peace.
nga bakikozesa mu abbreviation ifanako bwetu while the Latin word pace ekigambo pace kyokka kubanga mwe bakijja it's the derivation mu bakijja ekigambo ekyo kyo kyokka kiga does not derive from the Latin word for peace does derive from the Latin word peace nti bakijja kigambo pace bakijja mu kigambo kya Latini naye bakikyusaamu n'ekigambo eky'oluzungu ekitegeeza emiki emirembe mpulira bulungi nga bagezaako okukyogera okukikozesa my worry is lwaki nkinyonnyola ekigambo kino nkinyonnyola gwe omusiraamu ampuliriza mpulira bulungi otegere ki kyolina okukola ki kyova olaba ntandikidde ku salaamu yeyinza okuwa amagezi ag'amangu ku kino kye tunnyonnyolako nti bw'ogamba omuntu nti salaamu tekitegeeza nti ogitodde bw'ogamba omuntu nti owange gundi akuweereza salaamu tekitegeeza nti ogikoze eki ogitodde era tofunye empeera za muntu akoze eki atodde ki atodde salaamu ompulira bulungi likewise era waliwo ekigambo kitukozesa nga ekigambo peace be upon him instead of saying sallallahu alayhi wa sallam or may Allah's peace and blessings because they are different peace be upon him and may Allah's peace and blessings be upon him ebintu ebyo byanjawulo the other one is a supplication and the other one is just a statement ompulira bulungi ebintu ebyo byanjawulo ekitegeeza nti akozesa ekigambo rest in peace nga tugenze wala one kigambo ky'abakatholiki bye bakitandikawo abaroma Roman Catholic ekyo tubulidde kikoza gye kiva okuva mbega tekyaliwo naye ne batandika okiteekawo kugamba nti ekigambo kino tukiteekewo omuntu baba afudde nga kitukola ki nife tulina ebigambo ebyaffe nabyo byetuwa wano yeddwa agamba nti istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al musabe Allah sonyiwe muganda wammwe mugezeko musabira al-maghfira okusonyibwa kubanga olwalire sawa yigidde ebiki ebibuuzo mpulira bulungi tugamba tutya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu oba Allahumma ighfir hayyina wa mayyitina wa shahidina oba sit Allahumma ighfir lahu warhamhu. We are requesting the Creator, the Almighty subhanahu wa ta'ala to bestow his peace and blessings upon the deceased, but not just as a command or just a statement. These things are they are very different. Naye abasinga obungi tukozesa bukozesa lufaaya n'omaliriza nga yali badde asabira omufu ate omuzise mu kinnya rest in peace, rest in peace. Therefore abakikozesa mugende go to Google Longo Manda and Oxford Dictionary bajja bikunnyonnyola osobola okubanga otubikola ki obitegeera ebigambo ebisijja birwako naye ekikulu mu kyo buli musiraamu yenna wooli ekigambo kye tukozesa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ekyo oba tosobola kyogera rest in peace sisuubira nti wali omusiraamu kuba mpuliriza olwaleero naddala nga abakozi ba research balungi anaddayo okukozesa kigambo ekyo kuba ne bwe kivudde tukitegeddewo ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti eddiini yaffe si yakuzuula eddiini yaffe tugoberera concepts the root concepts of the religion tugoberera ddala okuviira ddala ku nsibuko oba emirandira egy'eddiini naam Oyongera tugattako ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Naam. Tugenda ku Facebook yo Takiya Abbas atuweereza salaam. Mashaallah. Agitwala bulungi sebo nga wegisomeseza. Mashaallah. Salaam la anwemu ekisinga okuba ekirungi. Allahumma amina. Kale ku ssente tumale tukomewo biidhnillahi ta'ala. Inshaallah. Otukimusakanyiko olikola esinga kinunya katonyeza obufunwa radio Nihal omukunzeewo mukyala ayagala okulabika obulungi nkwanjulira Yasin Fashions. Ku Yasin Fashions tulina ebiteteeyi ebiwanvu n'ebimpi, tulina party dresses, body hug dresses kw'ossa ne casual dresses. Kyangu ofune kamizo zonna mu buli kika ne skirts ez'omulembe omuli Caribbean, office skirts, body hugging skirts, round skirts, jean skirts, manya kyendeke ki okuteekako blouse eza chiffon n'ebika ebirala bingi nnyo. Tusange ku Boost House, Bench Wanika Street, edduuka B16 ku Ham Shopping
grounds opposite Chisenyi bus terminal ku J3, J10, J11, J12, J19 ne J20. Tukubire ku namba 0774 99 97 82 ne 07 99 97 82. Jukira nti engoye zaffe zikyukakyuka okusinziira ku bwetaavu obwa bakasitoma baffe. Yasin Fashions twaza kulema. Wamata musobola mukayo nze mbyetemere. Bananye okufumusika hakite bakuyita kujenga na kubomoa. Waji. Nitwaliro mwakalipeeka mu sementi. Ate kakati sementi uli mu kumutema. Wala nagenda mu nyumba ya Dr. Godi. Bukyanga asibatalaze emyaka 35. Akola kimu kya kusiimuula. Nze nkola kimu kya kuddabiriza. Buli mwaka. Kati kankola talazo n'ekyo nkimalirize. Nali manyenge ligari musawo. Ekyo kirwadde kimanyi naye tuva mu bafere. Bagafulumutalazo batalazo Center Limited. Basani baliya nakulabye ewakava ku China Brothers. Tarazo Center Limited be batuuzi ba Tarazo Omulembe mu mayinja g'ebikanula. Ate nga balina n'abakozi ab'omulembe abasobola okukutera mu bavude ku ssimu 0752 Nani nazinga yanguyiriza tunula lisikitegera ononyaki. We nonya masuuka bandagiridde eno simanyi okkirira simanyi noyita kayembe ate bw'osanga omuvule sibitegeera. Nete mwenyinaze tusagasagana gamba SD Beddings bano be bakuguka mu kutuusa kalonda yenna omuli blankets amasuuka amalungi ddala mosquito nets bed covers ku semi closets ku miwendo egya wansi ddala bandiza yasuula n'amulakamu ebintu byabwe balijja mu mawanga China, London, Dubai, Namala Manji, Basingwa ko Ham Shopping Grounds, Block A, Okulema Meetups Park, Number, Anomokaga A, Okulema Singapore, Bakoda Kusimuzu, Natu Sansavunia, Atanamunia, Nkaga Mwenda, 15, Oba, Natu Savutano B, Shenda Mubuli, 13, Asatu Musatu, Natu Savutano Tano, Natu Savu Musatu, na SD Beddings, Chachoko Mucho. Kankwanjulire Hilam twalidi Shaitwan gano ge mafuta gokko okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ez'ekwese mu biregwo lijjanjaba amajinyi agatudde ku bwongo okuloota ebirooto ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omutwe ogukusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amajinyi endala nnyingi osobola okugafuna wano ku leediyo wennyini oba gasange ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Arcade Eruweero gasange ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 0709 95 8 oba 0784 65 25 bagayita Hiram twalidi Shaitwan. Radio Milan 94.1 FM is regulated by the Ghana Communication Solution. okubeera nga tutambuza puroguramu daawa olunaku lwa Sande twagamba bali ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa Swafulu omwaka 2043 so tubeera twongera bongezi kukola mirimu mirungi ate era nga tusaba Allah agikkirize n'ebirala kakati nno dakiika ziri 10 zakaita ku ssaawa 9 puroguramu daawa nzijukira bulungi seeka omulundi ogwaggwa twali era ku basika abasika abo abasika mu busiraamu kompulitire ddala n'abatajja wabaawo abamu ba first priorities twabayita ba first priorities so tuwulirizaawo obeera nga weetegeka obeere nga ofuna kalaamu newe nooti nga tubeere nga tusimbula biidhinillahi taala namuseeka
Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Butereevu katutandike ate ng'obudde gye buli nti bw'obutambudde katutandikiriwo butereevu. Okusookera ddala ku mulundi ogwasembayo twatunuulira omusomo gwe twaliko ogwali gutunuulira abasika basajja n'abakyala abateekeddwa okuba nga basikira omufu. Ne tulaba n'ezimu ku faida oba fawaid emigaso lwaki abantu abo twali badde tubeetaaga bategeera. Naye kitegeeza nti bw'oba nga tomanyi baani bagenda kusikira oba gwe omuntu bw'afa n'oba nga mu basika abo ogamba nti muwuli naye nga tomanyi kiki ky'oteekeddwa kusikira gy'ali oba bulombolombo ki obukusembeza okuba nga ofuuka omusika w'omuntu oyo, kitegeeza nti okyalina obukendeevu era okyalina kyolina okuba nga ate weeterezaamu mberefanako bwekyo. Obusika nga tebunagenda mu maaso tutegeera nnyo abasika be baani kubanga main issues ezibayimirirako nnyingi nnyo. Byonna byonna ebisigadde obungi tulagamba empagi ziri 3. Empagi z'obusika ziri ezi 3. Okusookera ddala ebisikirwa, asikirwa n'abasika, ebintu 3. Kati bwe tuba tutegedde empagi mu mpagi ezo enkulu ennyo ezisikirwa, kubanga omuntu ayinza okuba nga afudde nga talise bya bugagga kale katugambe, naye ate bw'aba alese amabanja wateekeddwa okubaawo abagasasula era be basika abaali badde ati naye kyannaku nti omuntu bw'afa abasinga obungi beesulyeyo gwa naggamba. Bino tebatwala nga nsonga eby'omuntu byalese alese mabanja abasinga obungi tebagatwala nga nsonga, wabula baagala nnyo okuba nga ate bafuna biri byakoze eki byalese mu byobugagga. Yo nno nsobi. Omufu bamusikirako amabanja, omufu bamusikirako ebyobugagga bye. Kakati okusookera ddala tugenda kutunulira olwaliwo omutwe gwaffe omukulu gw'okugamba nti anwaul irithi. Yesu tukitegedde nti omufu bw'afa asikirwa, tukitegedde nti omufu bw'abalese oba omutenda bw'abalese ebyobugagga bibaako ababikola ki? Ababisikira. Ne tukitegeerera nti omuntu bw'aba nga afudde n'aleka abantu wateekeddwa okubaawo abaki? Abasika. Nga ye tukimanyi nti era wateekeddwa okubaawo eyafudde obusika bulyoke bukole ki? Bubeewo oba butambule. Kati ku nsonga eyo yennyini obusika bwennyini bwe tuba nga tubugenzeemu ituddetereza tutegedde nti weebuli waliwo ebyobusika, waliwo abasika ne gwe basikira. Kati kitegeeza nti twetaaga okumanya abantu bano abagenda okusikira omufu bagwa mu miteeko ki? Kuba Qur'ani yabannyonnyola kitugambye emiteeko gy'obuki? Gy'obusika, anwarul irithi, emiteeko gy'obusika. Emiteeko gy'obusika nampuliriza omulungi abamanyi batusoosotolera ne batunnyonnyola tugamba nti anwarul irithi naw'ani. Emiteeko gy'obusika giri emiteeko 2. Emiteeko gy'obusika giri emiteeko era nga buli musika yenna agambibwa okuba nti musika omu ku basikira omugenzi oba omufu ateekeddwa okugwa mu gumu ku miteeko egyo. Mpulira bulungi? Ogusookera ddala gwe bayita al-irithu bil-fardi. Al-irithu bil-fardi. Kuba twagamba okusookera ddala era busika twali tunnyonnyola nti bayita obusika al-fardu, an-nasiha, an-nasiba, al-qatru, al-hadhu, as-sahani, ekyo gyonna gyonna byogera kitegeeza busika. Kakati saawa zino bagambye nti emiteeko gy'obusika giri emiteeko 2. Omuteeko ogusooka al-irithu bil-fardi, wal-fardu ma'anahu al-qatru, al-hazzu, as-sahamu, an-nasibu. Nti gwe muteeko ye paati oba kyekigero eky'omuntu ebintu byakola ki? Byafuna. Omutegeera bulungi? Omuntu byafuna. Naam. Gwe muteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri gwe bayita al-irithu bit-ta'sibi. Al-irithu bit-ta'sibi. Omuntu okusikira omuntu
nga ayita oba kitwandise nga afuna ebyobugagga ebitalina kigero oba ntegeka bulungi naye nga ebyobugagga omuntu byafuna byo tebirinaako kigero bitya nti tamanyikiddwa afuna byenkana ki mu bufunze kubona gwe tugamba alhazu ye butereevu aba amanyikiddwa nti omugabo gwafuna gwe guno era nga mwangu nnyo gwa calculatinga n'okumanya nti bwe tuba tugenze mu bugagga bya muntu byalese aba agenda kufuna kyenkana bwe kiti ntegereka bulungi naam kakati wano apuliza omulungi al-irthu bil fardhi kyeki kitwagala okubanga ate tukitunulako al-irthu bil fadli al-irthu bil mala bil fardhi omuntu okusikira omugabo okufuna omugabo ogwetongodde omugabo ogumweyawulidde nti afuna kimu kya mukaaga afuna kimu kyakuna afuna kimu bwekiti mugabo gwabafunye oba huwa nasibu muqaddaru shar'an gwe mugabo ogwo sife tukugeraageranya bal muqaddaru shar'an already gwagerageranyizibwa dda si seeka yakugeraageranya si nabbi sallallahu alayhi wasallama twabagamba nti irimu eno ekyenjawulo kyerina ku erimu ezisigadde innahu tashri'u rabbani tashri'u tewali mugabo mu migabo egyo gy'owulira gwateekebwawo muntu gyonna allah tabarakahu wataala kabwejumbira yagikola ki yagiteekawo nolwekyo ogwo omugabo gwe twogerako allah tabarakahu wataala aba yaguteekerateekera omuntu eyeeyawulidde naye nga guli mu mateeka aga qur'ani ey'ekitiibwa eteekeddwa okugoberera liwarith maksud nga kyeyawulidde omusika eyeyawulidde mu basika b'oyo ayina okusikirwa la yazidu illa birraddi omugabo ogwo gubeera fixed wali kitwandise fixed proportion oba fixed portion nekitwandise nga bolaba fixed kitwandise fixed principle nga principle tekyuka principles nezinga obwe gyeziti fixed nga bolaba formula nti bagikola bwetyo erina kuba bwetyo tekyuka oba oyagala findinga ki nga formula gyolina okukoza eri fixed negina emigabo bwatyo allah tabarakahu wataala yagikola n'agifikisinga n'agiteekawo nga girina abantu abateekeddwa okugifuna ab'enjawulo n'agamba nti wala yanqusu illa bilawuli era omugabo ogwo omuntu gwafuna tegukendeera okuggyako nga abantu babadde bangi nteekise bulungi la yazidu illa birraddi tegweyongerako bungi teguba munene amakulu kibali teguba munene okuggyako nga abantu batono abagenda okusikira omufu ate nga byalise biki bingi wala yanqusu illa bilawuli ate era nga tegukendeera okuleka nga beyalise abagenda okumusikira bayangi nga teyalise bitono ani bwe balese bingi naye nga ate era abantu baki bakuletera omwana osajja alina abaana 8 nga bali awo mulimu abawala n'abalenzi naye nga byebagenda okumusikira abadde mugaggagagako kale abadde mugaggale wakubadde abadde nga byemukeera kati era abaana 8 bye banaafuna tebinkanakana abaana 2 oba 4 bye badde bafuna nga bigwedde mu bantu 4 kyekino kitugamba nti omugabo allah ogwo yafikisinga oguli mu migabo omuntu gyateekeddwa okubanga afunamu omuntu yenna ayitibwa omusika gwe mugabo ogwo allah gwe yateekateeka mu qur'ani nga tegukendeera illa birraddi tegweyongera bungi tegweyongera bunene okuleka nga waliwo ebifisse ne biddizibwa abo abalina emigabo era tegukendeezebwa okuleka nga waliwo bannaabwe abasika nga bangi mu nnamba kitegeeza nti buli omu alina okuba nga omugabo gwe gugeraageranyizibwa buli omu n'afuna omugabo gwe ku mugabo ogwo niwakubadde nga mutono naye asigala afuna gwe gumu nga bwe guli described mu qur'ani oba ntegerekese bulungi kavuddeyo bulungi kati kankibanyonyole era mu mathematics eyali asomye kali kankinyonyole mu luganda olutegeka amangu bwe bakukwasa omucungwa ampuliriza omulungi ne bakugamba omucungwa guno
ogenda kugabanyamu abaana bana bennina abange bwe nfanga nga ndese abaana bana omucungwa guno ogubagabanyizanga bwe babeera abaana bana kitegeeza ogenda bawa paatisi meka meka zigenda kugenda kusalamu ebitundu bimeka ogenda kusalamu ebitundu bimeka so singa onaasanga nga ndese abaana 6 oba 8 kitegeeza nti oba 8 ogenda kusalamu ebitundu 6 oba 8 naye bw'okwata emicungwa egyo gyonna wasose nosala ogw'ebina egw'ebitundu 4 noddako ogw'ebitundu 6 nosala n'ogw'ebitundu 8 njagala ombuulire omwana eyafunye abasikidde gwe basikidde nga babadde 4 benkanankana ku mugabo ogwo gwe bafunye gwa paati eyo ne bana abamusikidde nga bali 6 tebasobola kwenkanankana illa bilawuli birraddi. Ontegedde bulungi kyekyo nti abaana bano abasikidde mukadde wabe nga bali 4 bafunye omugabo nga munene era nga gwenkana gwe gumu Allah gwe yameshenga mu Qur'ani. Naye bano ababadde abangi bafunye omugabo nga mutono newankubadde nga gwe gumu ku kye balina okufuna mu Qur'ani nga bwe kimeshoninga naye gwabadde mutono olw'ennamba okubanga yabadde nnene nkakasa nga kategeerekese. Nga tugenda mu maaso bwe tugenda maaso nti wa ma'ana al-ithi bil fardi amakulu g'omuntu okusikirwa nga tumusikira migabo buli mwalina omugabo guli described oba omugabo ogunyonnyoddwa mu Qur'ani nga bwe tumanyi kyeki agambye nti an ya'khudha al-warithu sahaman aw nasiban wa hadha ye muntu oba ye musika okufuna omugabo gwalina okufuna olede omugereke nti kimu kyakuna kimu kya 6 owulidde kimu kya 8 muqaddara min tarikati muwarrithi min tarikati muwarrithihi nga gugeraageranyiziddwa ne tugujja mu Qur'ani ne tuguleeta mu bisigalira by'omufu ne tugamba nti kakati ekimu ekyokuna mu ttaka muganda waffe lyalese kiba kyenkanawa ne tugamba nti ekimu ekyokubiri mu kampani eno kyenkanawa ekimu ekyokubiri oba ekimu ekyomunaana ku ssente muganda waffe biliyoni 5 zalese ku akawunti kyenkanawa ng'olutunoonyeza nannyini kimu kya 8 afune omugabo gwe okuva ku sheya eya akawunti ku ssente zirekeddwa ku ki n'ebyobugagga ebisigadde mu mbeera efaananako bwetyo. Ekyo nga tukimaliriza kyava agamba kino nno kyetwogerako kibayita hadha okusookera ddala mugabo ogwagerekebwa binnassi lkitaabi nga Qur'ani kennyini Allah tabarakahu wa ta'ala yagugeraageranya. Ompulira bulungi ate ekyokubiri aw sunnatin ojja gusanga era ng'eyagugeraageranya wimbaka Muhammad yagunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku migabo Allah tabarakahu wa ta'ala gye yatuwa n'agutunnyonnyola n'agamba nti gwe guno aw biijma'i oba ojja gusanga nga basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim nga gye tulaga ewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu n'abasigadde ojja kugulaba bajja kulaga bakugambe nti omugabo ogwo nti okusinziira ku mbeera efaanako bwe buti gulina kuba bwe guti naawe okigoberere kubanga bye baali bakusinga okumanya. Era gye tulaga eyo tujja kukiraba nga mu masala ge bayita babul jaddi ma'al ikhwa omulyango gwa jjajja n'abooluganda tujja gulaba biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. bwe tuyongera mu maaso والفرض مقدرة في كتاب الله تعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم هي naye omugabo gwonna ayi الفروض المقدرة emigabo gyonna egyagerekebwa egyageraageranyizibwa naddala gitumanyi في الكتاب والسنة والإجماع nga giviira ddala mu Qur'an ey'ekitiibwa ne gigenda ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama naye kennyini n'abeera nga bw'atyo yagikuba mu stamp n'aba nga gy'emigabo gye gimu
gye yagoberera gye yakozesa ni basahaba ridwanullahi taala alaihim ne baba nga gy'emigabo gye gimu gye bagoberera ila yaumina hadha fi silsilati tabiina wa tabi'i tabiina wa tabi'uhum bi ihsani nga tugoberera akajegere nga tugoberera olunyiriri nga tukigoberera ekkubo baganda baffe lye bagoberera abagoberera abasahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga ne basahaba bagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne nabbi sallallahu alaihi wasallama nga naye abijja ku Jibrilu alaihi salam wa Jibrilu anillahi tabaraka wa taala nga ne Jibrilu abinyonnyola asinzira ku Allah byasizza gyakola ki gyali gyegino emigabo gyenjagala omuntu agiwulire okusookera ddala annisfu kitegeeza ekimu ekyokubiri kyekitundutundu kwekwata omucungwa n'ogusalamu ebitundu bibiri ebyenkanankana ekyo bakiyita kimu kyakubiri gwe mugabo ogusookera ddala ate kimanyi kimu kyakubiri kwata omucungwa kwata enniimu kwata ekikajjo owulidde mugamba ebitulegeragenzi kitememu emirundi ebiri egyenkanankana bwe ziba nyengo 10 otome 5 kasita zenkanankana kiba kimu buli wojjako ekibaga nti kimu kyakubiri ebikajjo ebyadde bibiri naye nzigyeko kiki kimu gwe mugabo ogusookera ddala waliwo abantu abagufuna abagwawaawo bwe mba serabidde bali abantu 5 abakyala 4 n'omusajja omu bwe mba serabidde ate nga kakasa kyekituufu bali abantu 5 abakyala 4 n'omusajja omu be bagwa mu migabo egyo gwe twogedde ne mbaamu omugabo gwe bayita arrubulu omugabo gwe bayita arrubulu gwe mugabo gwa kimu kyakuna kimu kyakuna kitegeeza ki kimu kyakuna kitegeeza kwata omucungu ogwo gutememu emirundi 4 buli lwokwata n'ojjako kimu oba ojjeko kimu ku 4 oba otegereka bulungi ojjeko kimu ku 4 ekyo kimu kyojjeko ku 4 kye bayita arrubulu ogwo mugabo mu Qur'ani mwegulira Allah yagustatinga ompulidde era gulimu abantu abagugwamu tebasukka 2 abantu abo bali 2 omwami n'omukyala mwami na mukyala bali abantu 2 bokka abagwa mu mugabo ogwo ompulidde bulungi ogwekimu ekyokuna bali abantu 2 bokka abagufuna mu busika era togenda kusangayo omuntu mulala yenna agufuna atali omu ku 2 either mwami either musajja oba mukyala ne tugenda mu maaso tuyina omugabo omulala era ogwamentioningibwa mu Qur'ani wamu ne sunna pozingo gasseko n'okwegatta kw'abamanyi nga bali ne basahaba ab'ebitiibwa ridwanullahi ta'ala alaihim mwe muli omugabo ogwa athumuno omugabo gwa thumuno that is an eighth ekimu ekyomunaana kimu kya munaana kiba kitegeeza kwata omucungwa gutememu ebitundu 4 ebyenkana ebitundu 8 ebyenkanankana ebitundu 8 nga byenkanankana ebitundu 8 ebyo bw'omwana obitemamu buli lwojjako ekimu oba ojjeko kimu kya 8 ojjeko akatundu kamu ku butundutundu 8 ekyo mu Qur'ani mwekiri kitegeeza ki nti emaali yonna bw'ogikwata bwoti ey'omufujaalisi n'ogigatta pap ng'ogenda gigabira abo abateekeddwa ogifuna mu basikaabe okusinziira ku bye balina okufuna bwe lwogenda okutemeratemera omuntu omu emaali yonna ogitematemamu okusinziira ku mugabo gwe bw'aba agenda okufuna haafu yenna emaali ogigatta wamu n'ogitemamu haafu n'oggyako haafu n'omuwa n'ogamba nti nzigyeko kimu ku 2 ompulidde bulungi bw'omaliza n'ogenda kuwa ekimu ekyomunaana n'okwata emaali eyo n'ogigatta yonna n'otemamu obutundutundu 8 n'okwatako akatundu n'okamuwa ekimu ekyomunaana ogamba nti aha muwaddeko kimu ku 8 ompulidde bulungi n'abasigadde bwe batyo omugabo omulala ogunnyolwa mu Qur'an athuluthu kitegeeza kimu kyakusatu that is a third
kimu kyakusatu. Kimu kyakusatu kitegeeza ki? Kimu kyakusatu byebintu bisatu, kyekintu ekirambwe mucungwa n'ogutemamu paatisi 3 ezenkanankana. Manyi ekisoboka bulungi. Omanyi tegeeza nnyo ku mucungwa kuba mwangu. Kale si mucungwa oba apple oba papaali oba fene. Ompodde bulungi? Temamu ebitundu ebyo nga byenkanankana. Bw'ojjako ekitundu kimu kiba kitegeeza ojjako ekitundu kimu ku bimeka? Ku bisatu. Ekyo kye bayita almadha athuluthu. Bwe tuvaawo emigabo emeka gye twakamentioninga ena twasoose n'omugabo gumu kyakubiri ne tugenda ku mugabo kyakubiri kye bayita nisfu oba a half. Ntugenda omugabo gwokubiri gwe bayise arubulu kye tuyita a quarter oba a fourth. That's quarter, kimu fourth or quarter. Kimu kyakuna. Ne tugenda mugabo ogw'ekimu ekyomunaana kye bayise an eighth. An eighth oba a thumunu kimu kya munaana. Ne tugenda ku mugabo ogwokuna gwe bayise a thuluth, that is a third. Kimu kyakusatu. Mpulidde bulungi? Naam, ye thuluthu. Ekimu ne tugenda kukigambe ku mugabo omulala wa huwa thuluthani. Ekimu oba bibiri ebyokusatu. Bibiri byakusatu bitegeeza ki? That is what we call 2/3. That's what we call 2/3. Bibiri byakusatu. Mpade bulungi? Bibiri byakusatu. Kitegeeza ki? Nti kwata omucungwa gutembemu ebitundu bisatu. Bw'omala ogutemamu ebitundu bisatu nga byenkanankana, kwatako bibiri. Mpulira bulungi? Waba wasigaddewo ekitundu kiki? Kimu. Naye bino ebisatu obijje kubimeka? Ebibiri obijje kumeka? Kyetugamba nti 2/3. Nzigyeko ebitundu. Kwata omucungwa gutememu ebitundutundu bisatu ebyenkanankana. Bw'omaliriza jjako ebitundutundu bibiri, wasigalawo ekitundu kiki? Kimu. Naye ebitundu bino ebibiri obijje kumeka? Ku bisatu. Ne tugamba nti 2/3. Ebibiri bino tubijje kubimeka? Kye bayita 3/4. Baba tuzita ku 3/4 simanyi. Zibayita 3/4 ndowooza. Ompulidde bulungi? Gw'omugabo nno gwakutaano. Omugabo ogusembayo n'akakasa teriyo waggulu waagyo mugabo mulala. Gwe mugabo gwe bayita asodoso. Gino emigabo gyonna girimu abantu abakola ki? Abagifuna abagigwamu. Twabali tugezaako batema naye tujja bannyonnyola. Tuyinza obbawa overdose. Emigabo gino athuluthani girina abantu abagifuna ebibi tugimaze nsalo. Tuli ku sudusu. Sudusu eyo nina abantu 7 abagwamu. 7 bweddu. Thuluthani naye erina abagwamu. Abantu abagwamu nabe tujja kujja tubinnyonnyola mpola mpola. Tuyinza obbawa overdose. Naye sudusu naye erina abantu abakola ki? Kyekimu eky'omukaaga. Kitegeeza nti kwata omucungwa gwo gutembemu obutundutundu 6 obwenkanankana. Bw'omala ogutemamu obutundutundu 6 obwenkanankana, jjako akatundutundu kamu bwe kati. Buli afuna ekimu eky'omukaaga ogenda kukwata akatundutundu akamu ng'okamuwa. Abeere nti afunye kimu kumeka ku 6. Mpulidde bulungi? Kyekibayita entematema. Eyo gy'emigabo 6 egiri mu Qur'ani ekitiibwa. Allah temuli mu ndowooza ya kooti, temuli mu ndowooza y'abasajja abeeyita abakugu, temuli ndowooza y'abali abeeyita ab'amagezi ennyo. Bal hadha tashri'u rabbaniyi. Kuno kunnyonnyola mateeka agaalaalikibwa nga gasinziirwa okuva eri al-khaliqu al-jalil wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ye Allah tabarakahu wa ta'ala ye yabiraalika ebyo. Kitegeeza gwe yali agabanye ku by'obugagga eby'omuntu ng'afudde, that is kyawo musiraamu oba kale omuntu afudde musiraamu wafuna ki ku migabo egyo? Bwe nkubuuza nti wafuna ki, gwennyonnyola ki? Omanyi bagenda okugamba nze bampa ennyumba eyo ne bangatirako ne kali ka boys quarter ne bampa n'omuti gwa ffene. Bigwa mu ki? Bigwa mu ki? Ofunye mugabo ki?
okiwulidde kati bajja tubuuzeera Naam. seka kati bino ebintu tubitemamu tutya nati nga tuyita mu bibalo ye mathematics yennyini gutubaddemu mu bibalo mpulidde omaze okumanya kubanga gino emirimu bakyo kibate ashiyui au shai ekigambo omugabo nga bagukuwadde nga tomanyi percentage yokola ki kankuwa ekinyala example oli omuntu agamba tulina company naye nze mu company eyo ndamu shares the 2/3 bwakubuza sente meka omugambo oti nga simanyi kubanga lwaki kikwetagisa kubanga company eyo erifuniddwa bavaluer ne bavalue nga how worth it is nti yenkanankana aba eri valued kyenkanawa sente meka nti billions 3 nti billions 3 bwembanga ninamu 2/3 oba ninamu a third oba fourth ziba sente meka. That is a fourth times the amount of money. Nofuna answer gyofuna automatically becomes your share over that thing. Kati n'ennyumba nti bwembanga nze ndimu aba bafuna ekimu ekyokuna tugamba nti ennyumba omuganda waffe gyatulekedde yoteekeddwa okusikira nze nfuna mugabo gwa kimu kyakuna bwebanga ennyumba eno eriwa millions 35 kati nze nfuna mmeka kwate million 35 zikubiseemu ne sente ziri bona abaniza nti nfuna million ngomanya nti value yange gye nnenako ku nnyumba eno ne bwe batunda ze sente zibalina okukola ki oba ntegedde bulungi very simple temuli wadde okkaayana temuli wadde okutemagana naye abantu be baagala okutemagana nze nagamba nti bino ebintu birimu ababbi birimu abalyazaamaanya birimu abatomi abatasiima mulezi waabwe kye yabalamulira awulidde mulimu n'abawakanyi bonna bye bagamba nti Allah yagamba bwati bone bagamba nti tugende mu kooti tugende mu kooti nze nda tugende mu kooti tujobbe malira nze ne bwe namugambe nze ne busiramu temumbulya tugende mu kooti yenga obwongo bwe bwonna bwajjula ki bwombuuza nti kooti amateeka ani agataputa nti omulamuzi gyali nti omulamuzi yakibwako obubaka obugabanya emaali kale nga tugenda mu maaso وهناك فروض أو فرض سابع ثبت باجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثلث الباقي waliwo omugabo si mupya nabagambe nti waliwo omugabo gwoli waggulu amigabo emeka omukaaga gyetwogedde naye waliwo embeera eyatuukawo omulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu n'aditamininga omugabo n'agamba nti omugabo okusinzira ku mugabo guno katugende kye bayita thuluthul baaqi nga bakozesa emigabo giri gyennyini Allah gye yassa nti waliwo kye bayita omugabo gwe bayita thuluthul baaqi nga Umar ibn al-Khattab biijtihaadihi olw'okuba yali musajja alowooza ennyo okugaba kwabalema one time nga waliwo amasala ge bayita masala al-gharrawaini mbasirabidde al-amriyatayn aw umariyatayn bakisa masalatu al-umariyatayn amasala gani ga Umaru radiyallahu ta'ala amasala gali ga mirundi egi ge masala agajjiddemu abakadde b'omugenzi n'omu ku bafumba ababiri mpulya bulungi ge bayita masalatu al-gharrawaini oba masalatu al-amriyatayn umariyatayn either nga mujjiddemu baw'omukyala ng'omukyala yeyafudde ne mujjiramu baw'omukyala nga y'omu ku basikaabe n'abakadde ababiri maama nani ne taata oba ne mujjiramu mukyala w'omugenzi kitegeeza omusajja nga yeyafudde ne mujjiramu bakadde b'omugenzi ababiri maama ne taata ne mukyala w'omugenzi ge bayita masalatu al-umariyataini oba masalatu al-gharrawaini mutegedde bulungi ge masala ago Umar ibn al-Khattabi mwe yalitamingira kye bayita thuluthul baaqi ekimu ekyokusatu ekikola ki ekisigalawo ekimu ekyokusatu ekisigalawo kitya kyekyokuba nti maama ne taata bwe babazze emigabo twagenda okugabanya mu masala ago era agasobola okugatematema ojja kusanga nga maama mugabo gwalina okufuna agenda kusingako ku taata ate nga principle egamba nti lidhakari mithlu hadhi l-unthayaini maama yalina omugabo guli fixed taata talina mugabo guli ki kubanga afuna kye tuyita alfardu wa ziyada oba alfardu wal baaqi oba alfardu wal raddi
ontegedde bulungi naye mugenda ogabanya amasala gano ojja kusanga nga ate maama asukkuluma awo Umar ibn al-Khattab we yagambira nti maama aba alina kufuna thuluthul baaqi guno omugabo gutwali baletuwa maama guba directed gulera tasrifan ila al-abi guba kugenda eri taata ejo bayita thuluthul baaqi awo bagambye nti gwe mugabo biijtihadi Umar bonna kyali kyabalema tajjeewo mugabo nedda kwandiwe twakyali badde nga kutereeza principle ng'agoberera principle bweyina okubeera kyebagambye ekyo mas'alatul gharrawaini oba mas'alatul umariyatain. Naam, nga tugenze maaso sheikh nga tuvudde ku mugabo ogwo tulina omugabo ogwokubiri oba nsomeseza bingi olabye bwe tukomaawo nsaba tukomaawo kubanga atuliza ebinyizo bbawo ebingi ne batabitegeera kyetubaddeko olwaleero tubadde ku kusoma nga tusomesa obusika emiteeko gyabwo. Obusika bulina emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gwe muteeko ogw'omuntu okubeera ng'asikira ebyobugagga nga alina omugabo oguli specific mu Qur'ani oba mu hadithi oba mu kwegatta kw'abamanyi. Exactly. Oguli designed nga tegukyuka. Tugamba nti okukyuka kwagwo either nga bali bangi abasika, okukyuka kwagwo either mu kweyongera nga bali batono ng'ate ebisigadde bingi, oba okukendera kwagwo nga bali bangi nga bibagenda okugabana. Of course era bibira bitono, buli lwabeera abangi ebigabanyizibwa biba bitono mu mbeera yeeyo kyekyo. So kyetubaddeko olunaku olwaleero nga tukunyonnyola n'emigabo egiri mu Qur'ani egy'ekitiibwa. Naam. Tufundikira nze kanjibaddiramu. Naam. Ogusookera ddala twagambye an-nisfu kyekimu ekyokubiri, that is a half. Ogwokubiri ne tugamba arrubu kyekimu ekyokuna, that is a quarter. Ogwokusatu ne tugamba athumunu, that is an eighth, kyekimu ekyomunaana. Naam. Ogwokuna ne tugamba athuluthu, that is a third, kyekimu ekyokusatu. Twali banyonyodde engeri gye babifunamu. Naam. Ogwokutaano ne tugamba athuluthani, that is 2/3, bye bibiri ebyokusatu. Naam. Ogusembeyo gwe bayita asudusu, kyekimu ekyomukaaga, that is a 6th. Naam. twagala okubeera nga tukomyawo ennaku ebyo tusome ebyobusika ate katukomewo olw'okwekyobuuza biidhinillahi taala. Mukasira kana komuggalo ebintu nga byakucyankalanyeeko kisobola okufuna omukugu anaakuyambako. Kitegetegwa akozesa amazzi, amasanyalaze, olina mmotoka, furiji, tivi obenga amasanyalaze ebirala. Tubonawona kunoonya mukugu anaakuyamba kuteereza bintu byo. Premium Quick Fix, bamakanika, bapulamba ne ba inginiya bajja kujjawo wooli. Premium Quick Fix wenya okuyamba emmotoka yeefiiridde ku kkubo, tubonawona bajja kusangawo wooli dakiika ntono weeyongereyo nga tukuweereza omukugu ate omwesigwa okujja mu kizibu kyonna ky'oba ofunye. Tusula ku kkubo lwa mmotoka, tusula mu nzikiza lwa masanyalaze, kuba bukulu simu eno. Premium Quick Fix oba genda ku app yaffe mu Google Play Store nkugambye tunda bapulamba abakenkufu, batekinicians abalungi, bamakanika abeerufu mu buli kitundu kya Uganda. Kyokka nga buli woli otufuna ate nga buli kitutereeza tukuwa garanti ya bbanga lyonna. Singa oba oseemu ofuna obuzibu bwe bumu ng'ate abakozi baffe osobola okuba trackinga singa oba ofunye ekizibu kyonna ekirala. Premium
quick fix 0709 nyamukaga 3 musanvu nya 0 ne 07mukaga 0 35 musanvu nyamukaga 9 Premium quick fix your companion in need. Enyumba yaffe yinewedde naye ebintu eby'omulembe tugenda kubijjawa. Tugenda mu Esca Beddings Limited balina closets, blankets, bed covers ez'omulembe n'amasuuka amalungi okuzaama. Balina ebitanda ebirungi, balina blankets, bed covers eziriko amasuuka amalungi, blankets, standard pillows, bed covers, obutimba bw'ensiri, balina towels, kw'ossa ne closets ez'omulembe. Basangibwa ku Total Business Center ground floor shop number TBC 2 room 5 28, 29 ne 30 opposite Ham Shopping Grounds. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 787 788 37 noti 4 oba noti 7 noti 8 21 87 64 ne noti 7 noti 6 beba naffe aba SK Beddings Limited. Otwawanyizibwa amajinya agatambula mubiri, amajinya agakozesa abakyala, amajinya agaleeta endwadde mubiri, oba otawanyizibwa amajinya agalafuya omubiri. Wekwate Hamlas era n'ojjanjaba pressure, sukaali, ulcers, endwadde ezitalabika mu mubiri awamu n'ebirooto eby'entiisa. Asangibwa ku Radio Bilal era ng'agulwa emitwalo 3.5 zokka. Okuba n'ebisinga okuba noti 7 noti 2 45 53 weeyeteeze Hamlas wano ku Radio Bilal 9 ugenda omusanga wijjanjabe okussa Hamlas ku mitwalo 3.5 zokka. Buga Travel and Destinations is a full-service travel agency dedicated in providing totally reliable and practical tour and travel solutions, as it offers most competitive rates in the market. As well, new passport processing and replacement. We are experts in visa and air ticketing. At Buga Travel and Destinations, we expertly handle local and international travel services, including airline reservations, special and customized tours from simple to unique destinations for business or pleasure trips, hotel accommodations, as well as car rentals. We are located at Machingi Salama Road, opposite Total Cars. You can contact us on 0777 70 0629 or 0757 24 94 51. Uganda tayiwa Heritage Products Limited ikuleetedde ebyokunywa omuli kombucha salad drink akola ku kuzimbula emisuwa ayiza obucaafu mu mubiri. Balina n'ettayiwa aloe vera akola ku musujja, oluseera alongoosa omusaayi, ayamba n'okusala omugejjo. Abattayiwa bakuleetedde n'ettayiwa painapu ono nga talaba ku kifuba, ssenyiga, asima n'omutwe omuluma. Ebyokunywa bya ttayiwa byonna byakakasibwa UNBS era kyamweretamiiza bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga ne mu kikungu. Masaka genda mu agenti baabwe okuli muvuga gaali n'eddongolo n'ekitovu n'abamusiraamu n'eyuramu eby'entonde twokirira nalusiba n'ejjulunga ekyotera kisa kya mukama embirizi ewamulindwa ate ekyazanga kiira rabizoni ne hajjati sauda ate mu kikungu basanga ku desitinya kendi ekisenge M11. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 2 9 25 nooti oba nooti 7 9 Minisitule y'ebyobulamu ng'ekolagana awamu ne bannabyabulamu abalala bataddewo ennaku 7 ne bagenda okukolera kampeyini ez'okugema bannayuganda okubatangira ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala ne Mukono. Enteekateeka eno yakutandika ku Mande nga 27 omwezi ogw'omwenda ekomekerezebwe ku Lwokutaano nga 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2021. Enteekateeka eno egenderera ebibinja by'abantu abali mu bulabe obusinga okukosebwa ekirwadde ekya COVID-19 mubani omuli abasomesa n'ababayambako ku masomero, abayizi abawezezza emyaka 18 n'okudda waggulu, abasawo, abantu abawezezza emyaka 5 n'okudda waggulu, abantu abasussizza emyaka 18 nga batawaanyizibwa endwadde nga sukaali, leesa, abalina obulwadde bw'omutima, abalina obulwadde bw'ensigo n'obulwadde bw'ekibumba. Mu Kampala enteekateeka y'okugenda kuno egenda kuyimbwa mu bitundu nga Kibuli, Potisi, St. Denis, Sebugwayo, Esese,
Ngara, Nakindi SS, Munisi OU Primary School, Okuvu Church, Ntimba Primary School, Mutungo Parents, Kyambogo University Medical Center, Ekisawe Kyewankulukuku, Kigore Primary School, St. Peter's SS Kawala, Bosiga KCCA Primary School, Akatale Kewandegeya, Akatale Kokukareru, St. Paul Primary School Echebando, Makerere Yere Primary School, Essomero lya Bati Valley Primary School, Essomero lya Kitintale Primary School, Kamocha Primary School, Kisenyi Health Center 4, ne ku muzike ky'omukulu mu ggwanga ogwa Old Kampala. Ate mu disitulikiti ey'Emukono, nteekateeka y'okugema abantu yakuyindira mu bifo bino wammanga, ekisaawe kya disitulikiti y'Emukono, Seeta Church of Uganda Primary School, ekisaawe kya Bukerere Football Club, Kasenge Mbalala Secondary School, Seeta Nazigo Health Center 3, Kojja Community Center, Ntunda CO Primary School, Kasawe Trading Center agali awamu, ku kisaawe kya Nakifuma Health Center 3, Karaji St. Peter SS, Kyetume Trading Center, Kisowere Primary School, Katosigwa Wundi, mu kabuga k'e Nantabulirirwa, Namataba All Saints Church, Nabalanga Kabawala Primary School, mu kabuga k'e Malangayanga, Pearl View Medical Center, mu kisaawe kye Pearl View Medical Center, Nsuule Church of Uganda, ne ku kisaawe kya BFI Ntaawo. Oli mu disitulikiti y'e Wakiso okugema kubeere mu bifo bino wammanga, Entebbe Mayors Gardens, Mukumba Primary School, St. Agnes Primary School, Masuliita Junior, Bananya Primary School, Kitende Secondary School, Kasanja Health Center, Mugugu Muumera Primary School, Freedom City ku kisaawe ky'e Wakiso, Summit College Kyengera, Nsangi Primary School, Gombe Junior School, Luwadda Primary School, Buwambo Kasaawe, St. Stephen Church of Uganda Nansana ku kisaawe ky'e Namboole, ku Kira Primary School ne Wampewe Primary School. Ekya COVID-19 kijja kuggwa singa ebibinja ebyogeddwako waggulu ebigendereddwa binaaba bigemeddwa, era nga kino kyakuyambako okugyawo n'omuggalo ogusigadde, n'olwekyo tosuba omukisa guno. Obubaka buno bukutuusiddwako Minisitule y'ebyobulamu. Okiwuliriza n'egyensunsulu atunda n'olusimu www.uganda.com singa n'okutumiza mu byafambi ku ssimu yo mu mmotoka yo Sada wange katumizeemu Radio Bilal omukozi ali ku ssimu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubiri Badiru. Naam. Naam. bannange Allah abawe nsinga okagayo ekisingawo byonna kwebulamu kuba ebigambo byammwe byamaanyi nnyo. Amina ya rabbi. Kansooke mbuuze ku Seeka. Naam. Batugambye eri okutuma omuntu salaamu akyegagala okutegera nti singa kikukiriza mu butuuko bwayo nga n'ayogera omuntu agimutumye akugira bulungi afuna embeera naye oba embeera zibazo agitodde oba kitegedde se Mashallah. okutegeera Allah abawe kimusinga okwagala. Allahumma amin. Naam. Atudde bulungi salaamu ngamba genda omumpeerereze salaamu mugambe nti nno assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ono agenda mediator Afuna empeera nga oli kyo kiri obvious nga nja kusa hadithi eno mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti addalla ala khairin kafailihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ati omuntu yenna alaga omuntu okola ekirungi oba omuntu yenna kugamba adirecting omuntu eri ekirungi automatically naye abeera afunamu obuki obulungi. Kati n'oli naye wana afuna empeera y'okuba nti atuusiza obubaka n'okutolera salaamu era afunamu empeera. Illa al-ihsan. Abafu waliyo empeera y'ekirungi ekitali kirungi. Ogwo mulimu mulungi era naye agufunamu empeera. N'oli
naye afunamu empeera. Ntakuzira 759 05 86 666 0759 05 86 ojjamba otutuukako butereevu. Osobola oyita ku peegi yaffe Islamic Inheritance Consultation in Uganda, ogenda mu comments n'oteekayo ekibuuzo, tujja bba nakyo tukiraba bulungi era tujja bba tukuddamu biibimiraavu. Tulumbalumba twongera bategeeza nti byonna yeetaze ekiraamo. Genda ku AK Islamic Box Center Mukwano Arcade babeerenga bakuwa ekiraamo oluusi omutwalo gumu gwokka ogw'e Uganda. Ekiraamo ekyo kiwandiikiddwa mu nnimi 3: Oluswayiri, Oluganda n'Oluzungu. Wejjulirizaamu ky'oyagala, oba Luswayiri, oba Luganda, oba Luzungu, so bakitumalayo obutakkaanya obubaawo ng'omuntu amaze okuvanjala mu byensi nate kuva mu bantu be bonna. So otula wansi n'olamba n'oteekamu byonna ebintu by'oyagala, maaliyo eyimiridde etya, abaana be olina bameka, abakyala bali bameka. Oyinza olaba awo omuntu ng'alina omukyala naye nga si ye. Kati abantu ne bagamba bamwe mu bulijjo si mukyalawo nga naye bakisanzeewa mu kiraamo. So ebyo byonna tuba tubeetaaga mu kiraamo, biba birina kuwandiikibwa mu kiraamo. So genda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade ojja obeere nga weefunira ekiraamo ekyo. Genda e Katwe ku Masjidi Jamia ya Sheikh Abubakar, omusomesa w'abaana abato naye abeere nga akuwa ekiraamo ekyo. Genda oba ayise ku Motofali Pate ku geeti wa Sekanoonaani naye abeere nga akuwa ekiraamo. Genda ku Masjidi Jamia aba ayise mu ofiisi ya HM Abdulkarim Sentana Primary School Omwami Akiba Imajang naye abeere nga akikuwa. Genda nabweru community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Hajibadde Kadunabbi naye abeere nga akikuwa ekiraamo ekyo. Twagambye ku nnusu omutwalo gumu gwokka ogw'Uganda biibiniraahi taala. Ntunulako Seeka Sinaani Waiswa aŋŋambye wano Seeka kwembi nnyo. Saba Allah abeere nga akusasulamu ekisinga okuba ekirungi. Yongera oyita ku 0759 tujjadda tukufuna bulungi nnyo ddala ddala. Sekendoza olwaleero abatuwuliriza bagezezaako okunootinga ogalwawo bajja bbuzaawo mu maaso kuba waliwo wetusoneda kirabika biyitiridde tukome waneeno kati ate byonna ne babitegeera omulundi gumu. Kati niiga eyo mu maaso osobola ogenda ku Facebook page n'oteekayo ekibuuzo kyo kyonna tujja kuba tukikuddamu biidinilaahi taala. Kadde katukutte Seeka ngako obubaka butwangusiza. Obubaka obwange buyongera kuba nga kukubiriza abantu twongere tulonye okumanya. Kumanya kuno okulungi nnyo omuntu okuba nga akunoonya n'akufuna kubanga Allah tabarakahu wa taala kenyini yatugamba nti qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ekitegeeza engeri gyekiri nti omuntu ebbanga gye bwenkana ayagala nnyo kubanga aliko waggulu ng'ali ku ddaala eryaki erya waggulu. Kati okusookera ddala eddaala erisooka obulungi Allah lyeyatulaga eddaala ery'okumanya. Bwe lwaba ng'ovudde mu kizikiza ekyobutamanya bingi oba obiwonye. N'olwekyo kyenkubiriza buli yenna ali eyo ng'ayagala okusoma eddiini ey'Obusiraamu n'amasomo gaayo gyebimu emitendera. Waliwo primary, waliwo okusoma Qur'an y'ekitiibwa n'erimu egikwataganako, waliwo okusoma nti ngenda kusoma olulimi Luwarabu. Byonna nno Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center program yatandikibwawo dda emaze emyaka kati 5 mu field esomesa abantu ate naddala abakulu so si baana bato. Mwana yasoma ku university tasomanga ku ddiini
omwana badde asoma primary naye yamala primary n'agimalako naye teyafuna mukisa ate gugenda kusoma ki ddiini oli abangadde ebbanga lyonna tamanyi allah yaani tamanyi basaala batya obusiraamu program twagiteekawo okuyamba abantu bakulu specifically kubanga amasomero gaabwe gegatandika so saawa zino engeri tuli mu lockdown tenavaawo tuyita ku mitimbagano kati ayagala okusoma nze ombuuza bubuuza nti musomera wa musomera ku ki byonna birina okufuna ebisingako awo ojja kuyita buyisi ku namba zino ate nze embeera nazo mu ngalo kitegeeza bwefuna request yo nkudirectinga ewatuufu awokusomera ate nga ddala olulimi oluwarabu kuba nsonga nkulu nnyo mu kuteera Qur'ani y'ekitiibwa ate n'abasuubuzi balwetaaga kuba abantu bati bangi basuubula mukyala w'amayanja ojja kuyita ku 0772 namba ya MTN ate ebeera ku WhatsApp ne ku search kweri 0772 86 16 87 eyo yange ya mu ngalo nze ngikozesa 0772 86 6 ne namba eya Airtel oyinza okukubako naye si wano mu studio ojja kubako 0703 83 80 38 njiddamu 0703 83 80 39 byoyagala okumanya ebifaananako ebisukkako awo osobola okuyita ku nnamba ezo ne weebuuza era nzijja kubakakasa nti abantu abamu kati baliwo abasoma Qur'ani بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى بتعلمني Central Milan, 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission.